Ente abaagala balungi abeekumira ku Senga Faith 256 mbaaniriza ate. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira engeri gy'osobola okukubamu omukazi olugalo mu ngeri y'ekipro oba nga pro. Ngenda batambuza oba ngenda bayisaamu mu kagayidi kati nitusobola tutya okutuusa omukazi ku ntikko ng'okozesa ngalo zo. Nabagamba abaami abasinga mufokasinga nnyo ku mukira ne mulowooza nti omukira gwokka gwe gusobola okukola ekintu ekiyinza okusanyusa omukazi. Ng'obadde okimanyi nti osobola okukozesa engalo zo omukazi n'anyumirwa okwezina? Subscribing edda webale kubanga wa subscribing era webale kubanga weekuumirako. Ggwe alaba buli vidiyo gye nteekayo okola kya muwendo era nsiimira ddala. Ggwe omupya nkusuubiza oli mu kifo kituufu era subscribinga tojja kwejjusa kubanga wano we tuli ky'oba omanya nti buli kimu weekiri ky'oyagala ojja kifunawo. Tugende mu audio yaffe oba tugende mu vidiyo yaffe ya leero. Ekisookera ddala bw'oba onaakuba omukazi olugalo ky'olina okusooka okumanya ze ngalo zo. Tokuuma njala ku ngalo. Engalo zaffe zirina joints. Eyo point yakubiri, engalo zirina joints, teziringa mukira. Omukira nabagamba tegulina joints, tegulina magumba. Naye engalo zirina amagumba. So, olina okubeera careful, olina okubeera keen ng'okola ekikolwa kino. Si kujja buzzi ngalo eri n'otandika ozifokotayo ng'olinga agamba nti ky'ofokotayo kiringa kyenvu nti kigenda kwefunyaafunya. Okitegeera? Gano magumba agasobola okubeera nga galumya omuntu kuba ate eri munda gy'ofokota kiri nabagamba kiba kyenda nga bw'olaba ekyenda bwe kiri. So it's not something ky'olinza okubeera ng'oteekamu engalo nga toli careful. Naye lwaki nkusaba osala enjala zihabalinga obukyafu oba zitereka obukyafu. Olinza okuba ng'olaba nti enjala zo nnyonjo era ng'olaba obukyafu tebuliimu naye ng'oluusi olinamu microbacterias oba obukyafu obwo obutimye nnyo ate obulinza okumuviirako omukazi wattu okufuna ebirwadde by'ataasobole kujjanjaba wansi eyo. Bannange ekifo ekyo kiri so sensitive era abaami baffe nkusaba okiwa ekitiibwa. Tomala gakitigaatiga na ngalo nga si nnyonjo naddala ng'olina enjala. Naye lwaki nkugamba osala enjala zisobola okubeera nga zimuleetera bwe tuyita tiny tears oba nga zimuleetera obubwa wansi eyo ng'oluusi wamuyisizzaako olwala bw'oti ku kisenge ky'emmana n'obeera ng'osobola okumuviirako okubeera ng'era naye afuna obubwa. Bwe tumala okubeera nga tusaza enjala zaffe era nga tuli set to go, ekirala oba tiipu esooka bw'oba onaakuba omukazi olugalo making sure emmana etobye. Weewala okukwata, waliwo abasajja abalina omuze nga gw'otandikira mu giya olumunywegera gumu ebiri ng'okwata omukono ng'oguyingizaayo ogukakayo na bukasi. Weewale tugenda sooka tulabe biki by'otalina kukola. Weewala okubeera nga osooka oba nga otandika oba ng'oteekayo engalo zo nga wakalu. Making sure at least atandise okutoberera oba asobola okusapootinga olugalo lwe okubeera nga lusobola okuslidinga ne luyingira bulungi nnyo oba okuseerera ne luyingira bulungi nnyo mu mmana. Pointi yaffe endala oba ekintu kyakyo tulina okutunuulira kwe kubeera nti bw'oba onaakuba omukazi wo olugalo oba omukyala olugalo tolina kufokasinga ku musino gwokka oba tolina kufokasinga kumukuba lugalo ng'oluyingiza mu munda oba mu mmana kubanga nabagamba ekintu ekisinga okukyamula abakyala oba feelings zaffe ng'abakyala ziri wabweru nga tonnaba kuyingira. Kungulu kuno eno we wasinga. So tetugenda fokasinga ku kiro kyokka fokota. Ekirala weewala okuyingizaayo engalo 2 oba 3 omulundi gumu. Olina okutandika n'olugalo lumu. Toteekayo ngalo 2 n'obwoba weekakasa nti omukyala wo mugazi oba biki whatever it is, toteekayo ngalo 2 mulundi gumu. Tandika n'olugalo lumu kye kikufuula omukugu mu kyokola. Kale kati tugende straight. Omukyala ogenda kumwebasa oba ogenda musaba yeebake ng'atunudde waggulu. Mutandike okwewuweeta bamukole romance kye tuyita ekintu kyonna kye tuyita luggula kiggula bakiyita kiggula luggi. Kiggula luggi abeera romance oba kuba kweweweeta. Bwe mumala okweweweeta ng'okakasiza nti kati atandise okupiikinga atandise okubuildinga up owulira nti kati amasannyalaze kyekyo gatandise okukwatayo awo ogenda kutandika okukozesa engalo zo ng'omuweeweeta mpolampola ozikkirize. Bw'oba onakkiriza engalo zo wansi nandikusabye n'otandikira waggulu ku bbeere si kuva buveeri nga kwegamba omupreparinga bulungi nnyo obwongo olyoke otandika okubeera ng'omuteekayo engalo ezo. Ekisookera ddala sooka oweeweete
enfulize ng'okozesa engalo zo. Enfuli zino oziweeweeta otya nti osobola okuzisikamu nga bw'olaba abakyala basika enfuli n'ozisikamu mpola mpola oba n'oziweeweeta ng'okozesa engalo naye ng'ozizannyisa. Bw'omaliriza okuzizannyisa ogenda kukwata ku musino gwo empola. Bannange weewala okuteeka engalo enkalu ku musino, kino nze nkibagamba. Naye abaami abamu you don't pick up. Toteeka ngalo zo nkalu oba lugalo lwo lukalu ng'oluteeka oluyisa ku musino gw'omukyala. Kino abakyala kibaviiramu okubeera nga alumwa ate omusino gwe buli bw'ogukuuta ennyo ng'ogukuutako olugalo olutaliiko kiseerere oba olutaliiko mazzi kiguleetera okufuuka naabu kwe kubeera ng'omuntu ali paralyzed bwe nniza okigamba nti tokyafiiringa oluzinga sensitivity. Guluzinga sensitivity so weewala okugukuluusanya olina ogukwata oba oguhandlinga with care n'omanya nti ekintu kye ndiko kya buvunaanyizibwa. Bw'omaliriza bulungi nnyo ogenda kutambuza engalo zo wansi oyingire mu mana. Otandika mpola era nga bwe tuyingizayo omukira abamu muguyingizayo bbo edda nabagamba oba oyingiza omukira mu mana otandika mpola mpola ng'osoosa kitwe. So n'engalo zaffe zino eno ogenda kukwata olugalo lwo olwa wakati. 1, 2, 3 olugalo lwa wakati lw'ogenda okusoosaayo oluyingizeeyo mpola mpola paka bwe luggweerayo. Singa olugalo luno lunaafuluma nga lwonna lutandise okutoba ogenda kukwata engalo 2. Tugenda kukozesa engalo 3 bwe tuba tukuba olugalo. Tukozesa engalo 3. Tukozesa ekigalo ekisajja ne tukozesa ekikiddirira ne tukozesa olwa wakati z'engalo 3. Zino 2 ezisembayo tetuzeetaaga. So bw'omala ng'omaze okuweza engalo zo 2 ogenda kutunuza omukono gwo waggulu nga ku lubuto lwe. Omukyala yeebase atunudde waggulu si bwe guli. So omukono guyingizeeyo nga gutunudde waggulu. Togutunuza wansi. Gutunuza waggulu ngenda kuwa ensonga lwaki tugutunuza waggulu. Omukono guno tugutunuza waggulu kubanga omukyala alina kye tuyita G-spot oba obwagazi bwe busibuka waggulu awo inchi nga 2 ng'oyingidde mu mana kiri waggulu ekitundu ekyo. So oba ogenda kukituukako bulungi era ogenda kifiiringa bulungi nnyo. Bw'oba otaddeyo engalo zo ekifo kino osobola okifiiringa kubanga kiringa bw'olaba kisipongi. Ng'omanyi bw'oneeyisa olugalo lwo ku kisipongi oba ngereze ku ki. Kyagala kubeera ng'ekifo ekiri rafurafu bwe kityo. Ndowooza nkijjeyo bulungi. Then olugalo luno olusajja lwe nakugambye nti ogenda dukozesa ojja kulweyambisa ng'oweeweeta omusino nga bw'oteekayo engalo zino eno 2. Then bw'oba otandise tandika ku sipiidi ya wansi mpola mpola yingira nga bw'ofuluma paka bw'ofiiringa nti omukyala oba mukazi wo oba omwagalwa wo ali relaxed nti kati akakkanye atandise okubeera nga apiikinga era asetolinze. Bw'okakasa nti kati arelaxinze oba kati akakkanye kati mukakkamu atandise okubeera nga agendera ku peesi y'ebirowoozo bitandise okujja. Tandika okubeera oba okuconnectinga n'engalo zo. Tandika okuyingizayo engalo zo nga bw'oyingiza kumukumu nga bw'oggyeyo kumukumu nga bw'oggyeyo. Kigenda kuyambako okustimulatinga waggulu wano we nakugambye ewaleeta obwagazi bw'omukyala ekiyinza n'okumuviiramu okubeera ng'atuuka ku ntikko oba ng'amala. So yingizaayo nga bw'oweeweeta omusino mpola mpola wabula ky'oteerabira tokozesa engalo nkalu ng'oziyisa ku musino mpola mpola. Osobola okufunya engalo zo zino 2 n'obeera ng'ayita omuntu. N'oba nga ayita manyi nga bw'onaafunye engalo zo mu ngeri y'ogamba nti come here oba jangu wano. Engalo ezo ng'ozifunyizza ng'oyita osobola okigezesaako ng'oli munda ako kakodyo si kugira ng'ofokota bufokosi kyokka wabula osobola okuzitunuza waggulu n'otandika okubeera ng'ozikozesa mu motion oba jangu ng'olinga ayita omuntu naye ng'okozesa ngalo 2 ng'otunuza omukono gwo waggulu. Then bw'omaliriza ekyo making sure nti n'ebirala bigenderako. Omukyala munywegereko tofokasinga nnyo ku ekyo kyokka. Omukyala osobola n'okumuleeta amazzi ago agamansuka ge mulaba ng'okozesezza ngalo zo zokka. Gwe kiwe buwi budde tongamba togenda kikolera eddakiika 2 oba 3 osobola okikolera eddakiika 4, 5, 6, 10 it depends. Fokasinga
ate naye okakase nti relaxed era aconnectinze naawe. Omukyala asobola okubeera mu kikolwa ky'omukwano naye nga ggwe taconnectinze naawe era ng'ali connection ye ng'eri walala. Naye singa omukyala aconnectinga bulungi nnyo naawe agenda kurespondinga bulungi nnyo ku bintu by'omukola era agenda kubeera ng'omubiri gwe gukwatagana bulungi nnyo ne ku ebyo by'okola osobole okuba ng'omujja mu results ennungi. Asobola okutuuka ku ntikko ng'okozesezza engalo zo, asobola okubeera nga aleeta amazzi ago agamansuka ng'okozesezza engalo zo, ate era bw'oba nga ky'okola okimanyi omukyala osobola okutuuka okumuyingira nga ne bw'omuba mmwentinze munnange singa nina ekizibu nzinira eddakiika 5 nga mu butuufu ky'omukoze yeetaagamu ddakiika 2 ng'agwa wali eri ng'ate ali contented. Ekyaki olina okutunuulira bw'oba oli muntu ogwa ku bbakuli, bw'oba togwa bbakuli it's okay. And n'ekirala waliwo abakyala munnaye nga they are not comfortable ng'alinza okuba simanyi nze niyinza okitwala nti just obeera ng'olaakinga ka self confidence olowooza oba wali akaso akaliyo omwami alinza okugendayo n'akola biki osobola okusalawo okumugwa ku bbakuli kubanga nakyo kyongerako ku bwagazi n'onuuna ku musino n'oyisaayo olulimi mpola mpola. Naye ejja kuba tujja kola vidiyo yaffe nga mbalaga omukyala bw'osobola okumuzinisa olulimi lwokka oba nga mbannyonnyola omukyala engeri gy'osobola omuzinisaamu olulimi lwokka. So teweerabira kusubscribinga gwe atannasubscribinga mbagambye gwe agwa ebbakuli osobola okukozesa olulimi lwo. Wabula naawe omuntu agwa ebbakuli weegendereze amannyo. Abaami abamu muddira amannyo ne mugasimba ku musino ogwo. Omusino ogwo kaziba enfuli toziyisaako mannyo. Olina okwegendereza amannyo go. Twetaaga lulimi lwo lwokka lwokka. Ng'omuntu bw'onuuna banoona ayisi bw'otyo bw'onuuna si bw'oyisaako olulimi oba bw'oyisaako amannyo go olinza okuwunzika ng'ate ebintu bigowinze east south nga tebinyumye ng'omulumizza ate nga si kye kyandibadde ekigendererwa kyammwe mwembiriri. Kale munzikirize ngenda kukoma wano, temwerabira kusubscribinga atannasubscribinga yasubscribinga edda bwe bale kwekuumirako. Ayina ekibuuzo jangu mu inbox yange nga kiri private onsanga ku +256 840 28 60. Jangu n'ekibuuzo ky'ombegayiridde tonterako hayi senga. Jangu nteerako hayi then ontereko ekibuuzo kinnyanguyira oba kintrigalinga mangu okubeera nga nkuddamu rather than omuntu yazze obuzira nterako ka hayi n'agenda. Naye gwe nteerako ekibuuzo kyo nti singa mbadde nsaba kunziramu oba kuŋŋamba kino oba whatever as long as kiri private. Gwe ayagala ekiri nga si kya private osobola kyeka mu comment section mba nja kuddamu wemba nfunye akadde wemba sekuzzeemu mu budde era mbeera nja kubeera nga nsobola okubeera nga nkola video nga nkuddamu wekiba kyetaagisa video. Nabagamba ekibuuzo bwe kimbuuzibwa abantu abasukka mu 3 oba 2 kindeetera oba kimpromptinga okubeera nga nina kola video koza abantu mubeera bangi so manya nti kati bangi abandyagadde okumanya ku kino. Omukama abankumirira abanjagalire mbaagala nnyo. Yeah.